eyagenda otunda eggwanga lino ekituufu ali mu katale n'ekyenji yakyabuze. Bobi Wine atukubye siyaasa. Si kyekyo. Museveni atukubye siyaasa. Ekyo oli wa Muhoozi muvubuka munno. Oyo musajja. Bwowagira omuti okumwogera. Amanyi. Senga Muhoozi aleeta ideology ennungi. Bobi osobola omusulawo n'ogenda ne Muhoozi. Abanga tatawe yeddiranga ye. Ng'owange yeddiranga bi. Bw'ozaala omwana tajja kweddiranga ajja kuba wange. Bavubuka tebaagala gavumenti ekyuse mu nkola. Baagala egende bugenzi. Ekyuke. Osobola okulwanyisa omuntu. Osobola okulwanyisa waava oba n'ekintu. Naye tosobola kulwanyisa ideology. You can't fight an ideology. Tukkiriza yoyo. Ye wammwe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Tumanyi n'amannya ge. Kwaniriza tulaba ndina omukulu Dax Kateero. Ate erinnya lyo kulu nnyo Ssaalongo Lubowa. Olwedde Lubowa yekka kiba kijjayo amaanyi. Kijjayo amaanyi. Ate bw'oyongerako Ssaalongo kitegeeza baggumidde. Ndi musajja mbaggubaggu. Bannange nandigambye embula kalevu naye ate oyina bire. So kati naye nga twaniriza abatulaba nze Dax Kateero omuli Eruba we tuli wano tuyiiya obulamu mpola. Okyali Sekawere? Nako mukugyewo nga wakazaala. Okoma okuba Sekawere omwana otandise omutuma tugenda oleete kino ku myaka ng'ena. Obanga omuzizzaako naye bw'obanga tonnaba era bw'omuzzaako kitegeeza oba ofuse Sekawere. Ekyamazima ng'era mu luyimba bwe kiri nti eyagenda otunda eggwanga lino ekituufu ali mu katale n'ekyenji yakyabuze. Ye yalamuza dda yatunda dda naye Aidi yawagijje ku y'amayinja eri eya Afirika. Awo yali emanyi yaga nti ani agula ensi kuba tugitunda kate yali yeegasse mu batunda. Kati gwe oli omu ku bannayuganda abalina okuganyulwa mu nsi yaabwe. Oli yagenda dda okutunda kati anoonya chenji naawe akugabanyeeko. Anoonya chenji era kiyinza okuba nga batuga nti tugenda kubaweereza ka message kagire tulyo baleka baali baagala tuwa buli omu ave wano nga migration bantu yaddamu nga situwamanya wabwe mpita ayitako ewaffe eri mu Lubigi ndabira ddala nga twali tuluddewo buli kugenda ne baali bali mu forced migration. Nga ennyumba menye buli kimu neŋŋamba environment wankubadde naye nga evacuation y'abantu nga ate sigesinga nga akomerera nnema naye bwebanga waliwo omuntu alina ennyanja ennyini lake n'ayiwamu ettaka n'amayinja n'azimbako woteeri n'azimbako resort ng'ayiwa mu nnyanja bwayongera okugaziya ne tumuleka ne tulumba abalina obudala mu ntobazi. Kitegeeza tuba twabakoowa twagala bagazi bagamba. Wenabaddeeko ne Honorable Mukasambidde Fred yagambye ezimu ku nsi ezisinga okukulaakulana ate ebibuga byazo ebisinga biri ku mazzi. Amsterdam kati olaba ensi ya Netherland ogiraba ekitundu kyayo kinene kiri ku mazzi. Kitegeeza butamanya amanyi wanene waffe ekiri bakiyita placement nakibagambako. Osanga omuntu ng'alina kubeera ng'ali mu mirimu mirala naye kusanga ng'ali mu mirimu mirala olw'okuba nepotism nti ali wali eri mu manyi antaddewo omuntu wange awekanga abantu tukifeesize direct oba indirect ng'abantu abali mu bifo bye balimu nga si basaana obibeeramu ng'alina obibeeramu bali mu byabo oyitayagala nko kubeera musomesa ne bamuteeka mu busomesa lwaki taakuba abaana embooko mu mutwe. Mukulu wa Nema musawo kyegamba mukulu wa Nema wuyo omuŋŋambye musawo aye kayagala kubeera eri ng'ali mu zisajoni gundi ze unity kati mwe mumuleeta mu byaki mu by'obutonde nti banga singa abantu obajjawo bonna abali awo
abantu basolokera omanya ne bakola refugee camps mu kibuga wakati kifaanana kiti kitunula kiti ng'abantu bakedde ku makya ne bazimbawo butenti tetulina waakubeera tuli wano kirabika kiti. Oluyimba Ambad zezimu ku nnyimba ekikumi ze tuba tulindiririza ze mwayogerako oba toli omu ku nze byennyimba mbijja mbyendaba siriiko nti wano oba kino oba kiri ate nze anaategeera music wange alina okumuwa obudde obw'ekika ekyawaggulu kubanga muli tukyalo kye bayita satire. I can create a satire. Byennyimba mbijja mu byendaba vibe kasita bibeera nga tebityobola tebivoola si nti oba biwemula si nti oba bikola obulamu bw'ekivubuka buditaminingibwa nnyo ku kyolibeera mu bukadde. Obulamu bw'ekivubuka bw'obukwata nakifanjagala obukadde bwebukola ki bukubonyaabonya. Kituuka katako ffe abavubuka okusabira abavubuka bannaffe abalwadde abavubuka bannaffe abali abanoonya emirimu abaakamala okusoma abanoonya emisomo abali mu bukulembeze abavubuka bannaffe abali mu bukulembeze kitukwatako n'okubakwatirako mu ngeri yonna eri direct oba eri indirect kubanga ne betugamba abatwala eggwanga lino baaliko abavubuka ne beekwatanga abavubuka nabo ne babakola bakolaki we batuuka kati ffe betukubayinduka nga abavubuka bayimba mu kugira abavubuka kuba naffe abavubuka tuzadde yuga tugenda gireka mikono gy'abaana bamu. Yes, so ffenna ate kankubuulire osobola okulwanyisa omuntu osobola okulwanyisa waava oba n'ekintu naye tosobola kulwanyisa ideology. You can't fight an ideology. olinayo munnabyabufuzi yenna okuva mu gavumenti eyakozesezza kayimbako wekaba nti kali objective nga kali ku bantu bonna anti kati omanyi munnabyabufuzi omanyi wadde bakimanyi ne waliwo enjawulo wakati wa politics n'ebyobufuzi wadde okimanyi? Badde sikimanyi. Era lumu naliko ku mukono bagamba ne mujje politics mu byobufuzi. Badde manyi just kiri kya Luzungu kino kya Luganda. Bwolowooza naye waliwo politics n'ebyobufuzi. Kati politics ebyobufuzi mu Luzungu babiyita baki? ate otandika kale ekigambo politics okiraba mu Luswayiri bakiyita siasa. Oza siasa mu Luganda bakivunula baki kigambo singa gamba Saalongo okuba siasa aba ategeeza ki? Olina ekigambo osuddiya. Mu Luganda bagamba olimba siasa kuba kulimba naye omwana ono akuba siasa atukubye siasa. Bobi Wine atukubye siasa si kyekyo. Museveni atukubye siasa. Toseka amubakubye. Wasomera ku UPE? Nasomera mu UPE nesomera mu USE ne ku university ne bankwatamu. Tetwawukanye nange. Tetwawukanye ki? Naawe. Somero lyaffe gye nasomera bagamba kino bakiyita bonna bakole ki? Bonna basome. Era mukeere mulete muki? Lwaki batumangayo ez'obuugi? Kubanga omanyi bonna basome teyajja mu 93 visit 93 the Manchester Conference. Simanyi. Gye basayininga Manchester Conference yali ya 94. Kati mu Manchester Conference mwava. Bwe mba nsomye mwanzijukidde okusomamu. UPE yajja n'ekigendererwa nga bataddewo etteeka nti buli gavumenti esomesa abaana baayo ku mpaka mu bulungi ne mu bubi. Naye abazungu basasula ssente zino ze batuweereramu ffe. Era twalinga ku ssomero omusomesa ng'atugamba twasiima abazungu mu bye baatukolera. Kyogamba ez'obuugi z'abalema. Baweereza 3-8 mu primary n'ekitundu mu secondary. Abantu abasomera ekiyunga Islamic Primary School mu 21 twasasulanga kiyunga wane mukono twasasulanga
5,500 n'ez'obuugi. Siniya wano Nakanyonyi omwaka mulamba Mukalagi Ngimanyi bulungi. nasasula 8. Obuugi bwabangako tebwabangako naye ng'osasula 8 ate ffe bw'onosasulayo 3-2 ez'akawunga. Ffe twaleetanga n'enku, tuleeta enku juzi tuleeta ejjinja. Ate ejjinja nga mwaleetanga lyakiya n'abiro nga balisuula mu kinaabi. Naye nga tukuŋŋaanya entuumu ya loole ne bateekayo amayinja 2 Amayinja gaffe ne tugasanga nga gali kuzimbawo HM. HM nga yatumiza owa pickup. Toli wajjo nno mwamala ku bibiina. Si byadda. Mwamala ku bibiina. Najja tetubakyamala. Si byadda. Tugamba nti ate nze ndi wadde okusinga ggwe kuba ffe twamala ku bibiina. Nyeda kyeka ate mmwe gye mwali nonyi Nakanyonyi ku kiyunga ate Nakanyonyi kyalo. Nakanyonyi kyalo ku kiyunga. Waliwo omubaka okuva mu gavumenti oba munnabyabufuzi yenna owa gavumenti eyakubiddeko n'agamba nti wayimbye bulungi akayimba kano bakatwale mu maaso oba waliwo owa opposition yenna. Waliwo omubaka gwe nalabye nabadde mubaka oyo nno wa NUP. Omubaka bamuyita Ronald Senyonjo oyo namulabye yabadde mu interview mu bayadde ku radio 4 ne nalabye post ye ng'agamba waliwo mu artist oba ye Dax Katero oba ye Daxani yayimbye na interpreting nga bwakoze eki nga bwe yakitegedde ye mu ngeri ye. Buli muntu wa ddembe oku interpreting nga bwakoze eki nga bwakitegedde. Nagamba yagambye mbu agenda otunda eggwanga lino ali mugundi n'ekituufu wano kirabika tulina okufuna migration nga bukyali kuba waliwo obudde obujja otutuuka nga tokyasobola kubaako byokola. Munaffe batugambanga mwana gwe soma agenda mu ssomero osome bulamu kati bakyasobola otugamba agenda osome kati kiri eriffe byoba byetwasoma bitugasa oba tebitukola ki tebibagasa. Time etuuka nga ebintu biri byokoze ebirungi oba ebibi reflectinga ku kyokoze. Abantu abayimba ennyimba bwe babeera basazeewo side gye bagwako nti nze ndi weeno oba ndi weeno. Ndi Munnayuganda ng'eggwanga njagala ligende mu maaso njagala ebirungi tambulako nendaba ebintu ebirungi. Omuntu aba ne values baliwo bazitwa core values nti integrity eba core value. Omuntu aba n'obwesimbu core value. Kati core value nti ndi Munnayuganda njagala eggwanga lyange nga lituuse olikola ki witeekeddwa okuba eddiina buli kimu. Maybe biri misused, maybe tebitambula nga biteekeddwa kuba, maybe abantu abamu bali mu bifo bateekeddwa kubeera. Kyoba osobola okukola okikola ekiri mu mikono gyo kyosobola okukola okikola noga kanzaale ekyo kiri mu mikono gyo kampeerere ekyo kiri mu mikono gyo then wabeerawo ne byatasobola kukola ate si nti oba tobisobola ng'olina okulaba waba waliwo asituse ng'asobola n'omugoberera singa aba alina ebirowoozo byolaba nga naye byolukkiririzaamu ogamba ye n'omuwagira gy'olaga ndabayo n'omuwagira ate nga ne Bayibuli egamba bulungi nti abavubuka banawagira nga bavubuka bannaabwe. N'olwekyo oli wa muhoozi muvubuka munno oyo omusajja muhoozi alina emyaka 42. Kirungi okubeera omuvubuka naye waliwo omuntu gw'omanyi waliwo omuntu gwokola ki gwowagira omuti okumwogera waliwo omuntu gw'omanyi kati toyinza kuŋŋamba nti nno Bobi Wine simumanyi amanyi omwana gwe tomanyi wekibira ng'omuntu akumanyi waliwo omuntu gwowagira ng'omwagala
nga taliiko kukaka bino ebibiina biveeko ebibiina birala ebibiina bintu kirala kabere President Museveni omanye ebibiina bye yakabaamu oba omusomyeko ebibiina ndowooza bisatu yasooka n'abeera mu UPC n'abeera mu DP n'akola ne UPM eyo mbadde sigimanyi n'akola ne UPM nga yiye ne ku ballot paper n'abeera eri mu basembye UPM naye n'atakkiriza n'agamba sibikkiriza n'agenda ne NRA nereeta NRM okitegeera kiyigiriza ebyo ebibiina biveeko tebirina nnyo mugundi ideology n'omuntu oli wa Bobby toli we NUP kugambye ne watugamba muno ne wangambye nkya nga ideology yagamba yeyo gendo gyagamba yeyo ne wagamba muno bagiyita kepitu ojja genda naye senga Muhoozi aleeta ideology ennungi n'ogitunulamu ng'olaba nnungi Bobby osobola omusulawo n'ogenda ne Muhoozi abasajja abayimba bayimbanga ebintu byabwe mulekerawo okuwuliriza endongo muwulirizenga ebigambo Amani Basudde yayimba akayimba nti aliwummula akasanka akatono akasanze kebagazi tutuma kakati taata kale nzikiriza ndi mukkiriza era omulyeru bategeeza omuntu akkiriza mukkiriza nenzikirizangako enkoko enebiika amagi gaayo olw'okubanga embaata egamaamidde nga naavaamu obubaata ngera gajja vaamu bukoko kinnyonnyole bulungi bw'abanga tatawe yeddiranga ye ng'owange yeddirangabi bw'ozaala omwana tajja kweddirangabi ajja kuba wange atakategedde agende ku mukutu oguddawo wawola aba Bobi Wine oba Bobi Wine senga bazze naali entebe wawe mweraba biki bye mulaba bye mugenda otandikirako okukola mwe abali mu struggle byolaba ebisobye ennyo mu ggwanga omanyi waliwo politics wakakuyege anyuma nnyo politics wakakuyege namulabako ewaffe ku kyalo emasajja ng'omukulembeze ajja n'abagamba era nze nabataasa ku mukulembeze oyo ng'ajja n'agamba bwe munzizaayo ekkubo ŋŋenda ddikola naye kati tuli baddogo tetufuna opo tulitegeera Nyakadaala abalinnya Akadaala bakansala simanyi baani waliwo Chairman Kasimu yali muvubuka munaffe yali eyo naye mwali ku ddaala ly'emupi konze naye lumu Kasimu mutwe ku kazindaalo lunaku lumu bakayajjira ku mukalakaasa mwakati ogwo nze njogera erinnya lye sijja kuyogera linnya lye ngamba kakaki akazindaalo kamukalakaasa nga mugamba mubaka waffe okoze bulungi okujja nakulabako nali mwana muto obadde emyaka tegiyiseewo emeka ng'ogamba ojja kukola eki ekkubo naye okusinziira kati bwensomyemu olimba tosobola kukola kkubo singa ogaa nti nja twalayo ekirowoozo bakole ekkubo oba mutuufu ekkubo lino si kabalaza keewuwo ndi kaleero mukayiwe Niiru wa Red oba mukakyusa bakube layimu ekkubo lino si gwe olikola government but you can enforce lekera olimba taata ne maama ne bakutimba ne mu ddiiro ewaffe nti ogenda kukola ekkubo olimba omwana ono kyayogedde kansoke mumweyonese noga sente tozimpa tozimpa
nina akatabo ke nasomyeko bakayita political science dakasanga mu ssomero eyo mu library ya ssomero naye baabujjamu tebukyalimu nga ndi gwe omuloolo yo si kukola kkubo wabula kutegeeza bakola kkubo yani tractor eno gyenekulanga olinnyako wano ng'ezza okulima ojjanga enaatera otuuka kale omubaka oyo yanneewuunya ebiseera ebyo tetwamuzza bwakulaba kati kuba nkimanyi nessano taliyo ayinza oba tanzijjukira taliyo mu palamenti ayinza oba tanzijjukira ayinza oba tanzijjukira naye simanyi oba mwami Ian Kyeyune azijjukira delidogo kati nkugamba nti politics wakakuyege wabeerayo abantu nga tebali mu politics nga si ba politician naye nga bamumanyi basobola owula ne baanalyzing ne bagamba ekyo nnooha pundi onooha communication yo teri effective kati nze nkugamba waliwo omubaka omu gwe nawulirako ku radio leero tunyumya mu politics tunyumyamu mu byobuvuzi ne politics n'abatulaba bagambe abaana bamanyi okwogera politics bwe batyo